Fulufigo y'omulaba. Ebintu byayogera just nti ye ebintu byayogera abyogera nga wabiwulira takwenya yes muntu ajja abuzebuze kyanjawulo obutatya bitulika obutatya bomu n'okufumintiriza ku byonna kikyatakola obutatya bomu n'okufumintiriza anti eriyo bali eri nga ye ati kati gwomanya ngeri gyogenda okitwalamu naye akyogedde ayogedde mazima kati lwaki yeetonze teri kati akufa kuba ndi ku side ya Jennifer Fulufiga ayogedde mazima lwakuba amazima ge yayogedde bagagamba tebagagala. Export TV to the world. Basaba ne banyabo mwebale nnyo okulaba Export TV olunaku lulungi nnyo Mukama Katonda yebale okubanga abakuumye ate na subscribing enda kusaba subscribing nze omwana soda tuba ne abe tubaawo mpola mpola okutuusako enteekateeka. Sebo Julius Sizo oli otya? Ndi bulungi. Mugamba mutya? Tubaayo mpola mpola. Omukyala presidential advisor obubaka bwe obwamuzaalidde akabasa wabuwulira? Nabuwulira. Yali mukyamu mutuufu mu bubaka soko wanalayizinga obubaka. Fulufigo y'omulaba. Ebintu byayogera just nti ye ebintu byayogera abyogera nga wabiwulira takwenya yes muntu ajja abuzebuze kyanjawulo obutatya bitulika obutatya bomu n'okufumintiriza ku byonna kikyatakola obutatya bomu n'okufumintiriza anti eriyo bali eri nga ye ati kati gwomanya ngeri gyogenda okitwalamu naye akyogedde ayogedde mazima kati lwaki yeetonze teri kati akufa kuba kaakano teri kati akufa ate okumanyanga gwogenda okwetuga n'osangayo omusota lwaki atodduka anti nzize kufa omugwa si musota kuba omusota omugwa guttirawo omusota ate nina okuddayo waka nzimbe ekigere ndoota ebirooto ebyentiisa nedda baaba olabaye abantu bagezaako kukola suicide naye teri muntu asobola kukola suicide ng'akwata akambe oba ekigirasi mbu yeesala ensingo anti okwetuga yeetaga n'ottalumu naye bino bw'osalalumu olaba babaluwa lwakirowooza buli afa omugwa afa aliwo wakyagala kwejjayo naye at least teri afa mugwa nga yabaddewo ati okimanyiza okwesaala ne bakuyolayola n'olama tosobola abanoono nakangubi gimulekawa nakangubi ye yawedde mu kulaba okwangu bali bakamaabe yawedde ge mazima yawedde ati yayogedde ekituufu abantu tebagala bagamba mazima okitegeera oli ku side ye yayogedde amazima oli ku side ye ndi ku side ye muweze okitegeera ndi ku side ya Jennifer Fulufiga yayogedde mazima lwakuba amazima ge yayogedde bagagamba tebagagala okitegeera byayogedde byonna ate omuntu yeetamiriza ku byafaayo byennyini yawunzisa agamba munzite nga mwatta Isima empa ya Isima mumanyi ngeri yafaamu Isima Ichuli kati ate bebabadde eri kitegeeza yayogedde amazima gajja muleetera ebizima mazima ki ng'agambe mwamukozesa ensobi musalaasalamu obuntu teri basalaasalamu ebintu yabyeyogerera ate yayigiza okuba kati mugattagatta obutambi kino kati kyatidde bakiyita ripple effect kyekimuliko nti yayogedde n'atamanya gye kigenda mumutuusa omanyi waliwo byetubogera nga otamidde yabadde atamidde asobola okuba nga yabadde atamidde nayogera amazima Fulufiga si musiraamu mwenga anywamu munywi yayogedde amazima kati ajjukidde enkeera nti nanyenyeze naye yagambye muzeeyi taata asonyiwa abaliwo bye batasonyiwa okitegeera waliwo bye batasonyiwa ekyo kinjagala nkubuulire waliwo kintu kyoyogera nga tebajja kusonyiwa bayinza okumulikaawo okitegeera ne batabako kimukolebwa kati ye nga byasuubire bye badde ayogera mbusimanya nga bye battayisima bali abatayisima maama kati tulina okutandikira ku bintu bingi aya tugamba bwe battayisima kyayagala otugamba kuba abatayisima tebakwatibwanga batugambe mundu yatayisima ate yali yeekubye omusumba bujingo kati Jennifer yatugambye bamutte oba bamutte nga bwe battayisima naye kiki ekya motivating speech eyo bw'owuliriza Fulufiga
kiki ekyamuleetedde okwogera ebigambo ebyasoose bino ebyokwetonda sookobire kubagoba ggulu bwe buzibu mulimu ki gwe badde bakola kati bo babadde bamanyi bagenda eggulu ne bafuna akasente kati babalemaza tebakyayagala nakukola oli akugamba mbu nayimba oluyimba nenjagala ssente mbu luyamba okuyigiriza abantu ku byobulimi bw'emmwanyi omulagira Ssuuna nze ate nekugamba omuyimbi obamusomesa mulimu gwo okitegeera abantu bebalina okuliwaadinga genda okola ekivulu lwaki oyagala ate essala akuwa essente temukyabijjamu musosola ebivulu mwabiyingizaamu politics anti kasa ebivulu politics yayingira mu ndongo lwansonga abantu mwagana okutegeera abantu bemujjamu ssente embeera gye balimu ne bagamba kati naffe tujja kukwatira wali ng'ozze okutusaba tetujja kujja mu kivulu kyo mwagana okutegeera obulumi bw'abantu nti eno okugula ndi kugenda kujja okuba ekivulu kyo yole miliyoni zo 3 de wali ng'ozisolozeza mu bantu obusente bwolabanga obuti nti ekivulu okuyingira mutwalo okikube wali erugogo jjoze yole obukadde bwo 3 ogende weetereze gwe n'abeewuwo naye ng'ono omuntu ye ebizibu bye tebyogerwako ate bwe bagezaako kuyimusa amaloboozi ku bizibu byabwe mubavuvuba naye tujja basasulira kati naffe wamu nga bakubye ennyimba ze batuyise mu bivvulu kati ne balaba nti tekikyayisaawo bayimbi ekyekivvulu ate n'oli n'abagamba mu jinzi nja kubawa okitegeera kati ageza olaba sereze naye ziringa ezimusala ate yatugamba tatya ddenja tatya loosi ojjukira jeno yatugamba ye tatya loosi zonna asobola ozibawa tatya loosi kati ageza olaba loosi agiwulira kuba bano abantu tebalina kino kye babakolamu kye babafunamu gavumenti esobola okubeerawo with or without these stupid artists yes gavumenti esobola okubeerawo tebalina kyamanyi kye babakolera babayambako ku Kyagulanyi tebalina kye babakolera wabone gwe bagamba nti yagezagezaako okunafuya Kyagulanyi ku internet ani olwo gwe bayogera mwogere simumanyi mumbulienze mwogere kati tolaba tewali okitegeera sente gye babadde balina oziteeka eno mu bantu togenda kujja owe bantu ssente nti gee kati soda tukuweyo omutwalo oba 10 teekawo soda kyayagala ekimuwa obuzibu nti soda walwala afuna obuzibu mu ddwaliro okitegeera akasente ke akandibadde kakola ebirala ne kagenda ku bujjanjabi w'ebbeeyi muteerewo eddwaliro wano waliwo eddwaliro baliyitanga Namuŋŋona Kigobe nga lyabwereere naye kati tesimanyi oba likyaliwo kati lyafuka lya private naye luli lyalinga lyoba lya gavumenti ng'abantu bafuna obujjanjabi ku bwereere okitegeera kola ekyo nti soda kiki ekimutawaanya nti soda mulimi wa nnaanansi naye amakubo agazireeta mabi mukolere ekkubo mbayisizemu tulakita kati niba temusobola kuliwa kolansi mbayisizemu tulakita soda gya kulima ennaanansi zazireeta azitunde nga tafunye buzibu kendeeza akasolo amafuta bagasaleko kitegeera naye odidde ssente mbona okuba abayimbi bajja kuyimba ennyimba ozibawadde oba tekimalaawo kizibu bayiddawo nzijukiza waliwo speech Gerard Kiweewa omanyi abatamiivu abo nze mbegendereza alina speech gye yakola ku federation yawo naye teyatambula nnyo simanyi lwaki tebanze nagifuna yakera ku makya n'agamba Edirisa Kenzo tukwebaza weebale kujja taata tusaba otuyambe mu maziga ag'ekitalo kisajja kyattu nga kikaaba nti nze nayimba ennyimba n'essaawa za kati ndi mwavu tusaba otuyambe bw'obanga wajja tulwanira copyright lwana tufune copyright niye bw'obanga wajja tubuzaabuza oba wajja tuwuddiisa tuleme kwogera mazima tugenda yimba oba mututte niŋŋamba omutamiivu abadde atambi akosa akalaye katambula nnyo bakanyiganyiga naye abantu bakafuna message abantu baje muzije gamba bw'oba wajja tuwuddisa tusirisa tugenda ziyimba oba mututte n'ava ne ku stage n'agenda kati kyekyo gavumenti ye esobola okubaawo musobola okuyimba ennyimba zammwe kati olaba esobola okudiringa ne Besigye ng'alina ne influence mu magye yalina Mugisha muntu ne baliko ba army commander yaliko omundi yaliko commander kati mwe mulowooza nti abayimbi muli kyamaanyi nnyo nti gavumenti esobola batya etandika obbawanga ssente mugenda kukola ki kale eryabagobye tegenda kuddamu zibawo kati muddemu muyimbe mbuuza bw'ogamba nti ebimu ebya influence ze Fulufiga okukola that statement gulu nga te Fulufiga yaweebwa omulimu eyagumuwa president kirekawo kindeetera okubuuza office gyatulamu temusasula ani president kuba presidential advisor ati lwaki sente abazinona ggulu nga president ali eno mu Museveni anti kati zirize babadde bafuna abadde afune kuza ekibulooka baatwala eggulu
bakugamba natwala gundi ne bamuwe bibiri ne ntwala gundi ne bamuwe office yesasula mmeka kuba kubeera presidential advisor sebo office ya maani Jennifer Fulufiga presidential advisor kuki tebabumuwa anti kuki advising ki tebabumuwa babumuwa naye kiki kuba kati bonna bali mu emitendera senior presidential advisor oyo abakumusala nga gwa minister nga Kenza alianga minister era balya kyekimunene na Mutolo kwanya Mutolo state minister omusaala gwe guba gwegumu baba milioni bannya kanaawe kanaawe nyazo kabunya zisoboka Museveni atugamba afuna sasa zezo kati kubako ebirala ebigenderako allowances biki okitegeera kati bano simanya presidential advisor just Bugembe buchamani ye wa ghetto ibamu bakugamba afuna mmeka yeze yaziggamu afuna kamu abiri so ezo sone zibantu no yakaba kibajo kya mugana Museveni abeera mu state house nalabo omulalo kati mu mirundi ye bali bamuwa kinana emitwalo era gamwe zo sola zikolera sola nazikimayo muzirekeyo mutemuzimpa jeni aloza alinga mu mmeka bali yawe era kinana kambabogera mu kamu abiri list bagifulumya jeni akola mu atkali bagezaako bawa mirimu babafune entitlement naye mu government mwali feeling naye alina kumanyi Jennifer gwo mumanyi abukulo kweze nkubulira ewa mwe tolinayo omuntu w'amaanyi nga Jennifer yadde mugamba teyasoma Jennifer asobola okusonga ne watu linaki okozere bakusiba atwala erina bameka basonze muze yangamba ddo okunsiba tayagala bwagazi tayagala twale eri tayagala mugenda tuletera abantu tuyinako wani sikuba inayinako ino ye government yammwe walidde salidde mati mala babuli ya mazima government yeyo kwata omuntu gwe mulaba nti tayina kyali ne mufuula ekyo naye kati fe twasomera ki nalaba akatambika mama nabbanje eddanga yesiganye kasenge bwe kati naga government ya Museveni eno tayina kyetuyambye tugenda jiva yamanyi gayogeza kati mama nabbanja kati afiringa nti yali mu government manyi alina manyi ya feeling and ya manya agalina mwamujereka nga mbo office etejja kola ne ekoze ntayina kyekoze tayina prime minister tayina abukula kati zino offices ne waliwo offices ezimunga sisoina kuwabo bwe muntu nti just kumwebaza bakiki kumwebaza omusiime oba nti akoledde nalemu waliwo offices ezimunga just office yansi ina kuyamba nsi kali nalaba omukyala Robina nga yali ba mu UN bikiba yali council security council bamuyita nawoza ate Museveni abatumidde Uganda ebagala nnyo wale bagala yogerewo jawo wale amutumye nedda kati ino sindiko omuntu kati bageze mu UN security council n'oluzungu lwawo lukyukamu ekyo olina kuteekayo bigambo bitunda Uganda na kutusakira kuba kubitusakira international English okigira oluzungu si kyekibi kuba asobola okwogera Oluganda nabbanja ng'agenze mu UN Security Council wali abavunula babaawo baba n'obuma ku matu sikutuswaza abachina boogerayo oluzungu olowooza lindako anti baba China kiri ku setup yaabwe nti Oluchina yes netoyinza kugamba nti Uganda nga nawo official language is English. It is English naye kubisanyizo ebikufulumba parliament. Elindako. Lemo kubisanyizo ebikufulumba mbaka parliament. Olina okubanga amala senior 6. Kati omuntu amaze senior 6 obanga omaze senior 4 n'osomayo kakosa oka myaka 2. Tosobola kungamba mpozi education system ya mwenfuga tomanyi Luzungu. Minister omulamba. Lindako. Prime Minister. Labayo njalo ntegere wuti. Abantu abasobola okugatta ku nsi baba tebabalina Luzungu nga tebaasoma. Anti setup ya mwegamba. Lindako. Setup yesi wegamba. Ne wozuula omuntu ono omuntu kya muwendo ategeerekeka. Asobola okuzimba ensi. Oba yasoma oba teyasoma asobola okubeera mu buweereza. Okitegeera. Okusoma kirungi era tusomesa abaana. Ne tulina abantu abatasomye nga bamugase nnyo eri eggwanga okusinga ate tuyita abasomye. Abantu abasinze okubba eggwanga nnyo abantu abasomye. Kajja ku ekyokulabirako mama Fiina singa omuwa ministry tugezenga ebigwate bitalaze. Yebidda disaster. Disaster preparedness. Roza ayinza obutakola. Ate tuyogera ke. Nedda. Ayinza obutakola. Bingi jemu. Nze kambyogere mwe mutya.
Sikutya kati mba ntidde. Anti kyekyo oganda muntu yakola batakola mba ntidde. Asobola obutakola gwe olaba. Wano tulina abantu nga babatadde mu office sente we zinaagano zifulumya nga yagala kuzibba bubbi. Abantu ne bafuna ebizibu. Okimanyi eri omukulu mu banka ya Uganda eyabba sente ze baali bagenda okwokya. Notice ze bamusibye emyaka 3. Kyekyo nagambye nti oli yangana mwali is not shortcut to life. Nakugamba there is kadi yabbye sente mbivu bagenda musibye emyaka 3. Zibagenda okwokya. Ziba namuno nga zikyakola. Bagenda zisanyawo ne bamukwata kaminga. Ziba bobu kaddiye nga bujudisa bise nga kalamu kacyakola. Onza no kazayo mu banka ne bakuwenda. Siyo nakuba era tubikola bulijjo noba nakasine nkayuliseeko nokatwala wali mu banka tugende buli lwa kusatu. Lwakutano nakuzaaki wali nga lwa kusatu oba n'olwokutaano. No simba ku Kampala Road no yingira mwako akagundi akali yawo n'olusitwalayo ne bakuwendala. Nawe ziba zajja kitu lino simanyi nyumba yange yakutta omuliro. Nga kuchaliko party eri visible zitwalayo ne bakuwamu ennamu. Kati babawuziye ziba zikyakolera ddala. Tuve wano. Bona ba taxi bwe batuwa obujulifu ne mu Buganda. Tuve wano. Tumalize full figure. Full figure ensonga yentuufu. Bano bazimba ekintu nga baagala abantu basabirize. Abantu mubalemaza. Mubatidde emirimu gyabwe. Mubagambe gyango bagire NRM tujja kuwanga ssente. Mumaze mukyayisa abantu. Tebakyamulabawo. Tekasobola kuyimba kivula ne bajja. Ate gwe yamusigula naawe ate omugobyi. Tebabimanyanga bagenda bo baana bato. Anti kyekyo manyi omugamba mugenda fuka bibebi bizolo nti buli ekijja mugenda complaining. Babuuzi. Mwabeeyita abasita bali kuba na bintu bingi bannayuganda byakolanga babikoppa kumu. Anti kati olaba. Mwefuula updated. Bana abantu kasawe efuula omunkuseere. Kasawe efuula omunkuseere bega has no choice. They have no choice. Balina okugenda ewasale. They are beggars. Yabagobye. Well and good. Muddeyo mukole. Tebakujjanga ko ddoboozi lyo gwe omulangira Ssuuna oli muyimbi w'amaanyi. Okitegeera. Teweefuula kireereesi. Veggulu komawo. Mwadde mulesa omujjuzo mu ggulu bannaye. Kati embuto ezirye. Kati olaba sale. Ayina karakita ganzannyira yali mu prison break ya kino kigaye kyali kijjene ekyekiwalaata. Omutwe. Tayogera awandika buwandiisi kapapula. Okanga ayogera. Sale kayogera awandika buwandiisi kapapula. Baida era bayawandise ebbaluwa. Kapapula. Ogwana ne kukwata ebbaluwa ya Sale ne ya Lukwago mbwandirwa yitiyemu. Ne bana muche mwagaza kapapula. Era ne kusemo junganda kapapula. Tayogera. Kiri kijjeno mu prison break nga kirina ogumwa kyogera nga kyogera niso nga kiwandika buwandiika. Kakati bye abayimbi mwetereze. Mujje mukomewo wano muyimbira abantu. Bana Uganda bangu berabira mangu. Olaba nesanya tugenda tumwerabira. Berabira kati balaba guntu lina mukoli ya kivulu musajja waffe Big Eye. Berabira gwe kasoko mono ga nayi. Nze munsonyiwe. Uwindi weekend. I was a prodigal son. Weekend tugenda wa musajja waffe Big Eye saba yimbi. Okitegeera komawo abantu baganda banaye kale twakola ensobi twali tunoonya ssente kwate yakugana kunoonya ssente noonya ssente olabirira abaana bo mukomewo mumpagira abantu bajja kujja bakuwagire Ssuuna yali muyimbi mulungi ayina eddoboozi eddungi nnyo okitegeera nze n'olimba lwagamba lweyayimba olw'emmanyi siruwulirangako serumanyi ebyaddaana musigo gyange omupushingira eno muve ku muggulu muve mu byobufuzi woba togenda kwesimbawo mu byabufuzi biveemu Kyagulanyi yasalawo n'ayingira ebyobufuzi kama mbaya ni mbaya n'abiyingiramu nakubagana n'abasajja walo n'omuyimbi ono baye mugwanyo baye ani yali avunda ebigere ng'agenda kufa gundi Mugema Daudi Mugema ne Elias Lukwago n'amuteekamu akasente agende ebweru w'eggwanga akolebwa operation ngenda okuddamu owulira nti ndi mulogize ggulu ngenda fiira eno bampita mbu nze ndaba ejjano n'ejjena nnimye olaba ngenda fiira n'akola n'eddaama eggulu mukole emirimu gye muve mu kusabiriza ffe tukola emirimu gyaffe mujje mukole emirimu gyammwe Ssuuna wali muyimbi mwena n'ebirala by'okola watundanga biki ngatera okubeerawo mu bakazikazi awo mubeere bulungi bassebo ne bannyabo for now bye bye Export TV to the world.